Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutugwa Nurudini Ntege wamu ne Megatron Media. Mozele Megatron ge manya anakola tugenda beranga tugera ku nsonga nkambwe nnyo era nga yagala okubeera nti oyiga n'empisa tugenda beranga tuchogerako nnyo anti ne Nurudini Ntege ku lwa channel ye bajita Nurudini Ntege. Nurudini Ntege is the name. Soko buze ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasi mutanaje musinziro okutula mwebale kutulaba omaye bampadde title omulwanyirizi w'eddembe ly'abasajja n'abanwalirira pakati sibalwanirira wabula platform gye bali abasajja nawulidde waliwo yakutta omwana ate kati bakuyita naye omulwaniriri anti kati kasita kiba nti eno message yakajja alokwa message yakatuuka abamu batu misinterpretinga tuli ku basajja abalowoozebwa nti bawayiriziddwa banyigiriziddwa naye tetugamba nti abasajja bakola ebikolobero tujje tubawolereze gye bali abakola ebikolobero mubasuulirewo ttawulo era babonerezebwe tobeereyo ng'oli musajja okube mukazi wo okwate abaana ogaye nti Banurudini muli wanno oleme kuwa bana buyambi olwokuwaliyo Banurudini si kye tugamba abantu abasinga bakitegeera naye mulimu abategeera empola nga be bagamba nti bategeera oluvannyuma lw'obbannyonnyola ebbanga eddene nnyo kati kye tuli mu kukola nti tulwanirira abasajja abo bambi abatafunye bwenkanya bambi nga olw'okuba basajja bateekeddwako agasangosango ne babasiba abandi abawana abamu gye bali bakimanyi nti abasajja gye bali bwe batyo nga beetaaga okuyambako kye tukola era abantu natandise n'okukola campaign abalina okutudduukirira okuyamba abasajja abamu abali mu makomera nga mbadduukirira mutya anti abalina okutudduukirira kati nyina emisango gye njagala okukolako apiiru ogyikolako apiiru zeetaaga bumu kasente okitegedde tebagambe nti musabiriza nedda omuntu atakuwe ate yasobola okugamba osabiriza atagenda kuwa yadde ekikumi akubuuza naye yankubidde mukwano gwo ono wa kabina Mariam Nagadya nanga wayi Nurudini alidde mu kintu kino namugamba alwanirira ddembe agenda ku makomera agenda wa kati babuuze bwe mba ngenda okugenda ekigo ngende ekitalya ngende luddawa mba ngenda kugendayo ntya obudde bwo si budde naye waliwo ebyetaaga bingi okukola apiiru waliwo court fees waliwo ebiralalala tambuza bagundi it involves a lot money kakati oli bwe mmugamba nti ate bano beŋŋamba olwedde abaagala okiteeka mu bo gye bali willing ate yagala kissaamu yabuuza ebibuuzo nga ne bwemuwa ansa emitwalo egi takkiriza agamba nkitegedde n'omuga kati otuyambye otya nti nkitegedde bakomaawo si mubuzi kuno okuyamba si kwa mpaka gwawulira nti kikukwatako nti osaanidde okuyamba omuntu ali mu bwetaavu ffe gwe twagala muyitamu equity for men okay. Ate gye tujja tugenda kukigaziya mutyagere eyinza okuba federation for men biki oba nga bw'ogamba platform kuganga kiri awo kinesonga nnene nnyo abantu bino byenjogera abantu bebaŋŋamba oba tuteeremu ne kino naffe twetaaga so ne mbasomera ennamba gye balina okunkubirako abalina ensonga nti tulina kino na kino wabula Nurudini njagala onyambe mu kino tuyambe mbakwasaganyiza ensonga n'abalala nyina ttiimu gye nkola nayo nnene so ku namba 070 55 85 63 tukola ne bafulu figure ba Muhammad Nsere abantu bawanye fulu figure bukati ategeerera ddala ekintu bakitegeere nti bulijja ategeera nebbe balowooza bw'ogamba nti no Haji teyakwata olwo wagidde okukwata wabula ffe tugamba nti abantu bakole ki banoonyerezebweko ebyaddala kuba wabaawo ensonga kiri ekigambo until proven guilty kitegeeza nti omuntu ayinza okukola ki okuteeberezebwa ayinza okuwaayirizibwa katusaba kkooti enoonyerezenga ku misango gino n'emirala enoonyereze ono awaabye talina motivu ndala talina bigendererwa birala oba bituufu kati obutuufu tubusaba kkooti ebukole ki
tetugamba nti oli bwakwata ne bamusalira olufe tunyiize nno bwakwata bamusibe sibe kiri era njagala kwebaza omulamuzi w'e Masaka nawulidde oba bituufu ebyano omukyala emyaka ejja 35 bw'aba yakwatiddwa n'asibwa emyaka nga yamwanguyizza talina empozi yakkiriza sinakukkiriza ye yennyini yali mu vidiyo ye yeekwatirwa obujulizi bwe ng'ennaku zaana nkyero kigambye ennaku zaana nga zaaweddeyo weewaako obujulizi akantu kesireerabira kaliko we wayimba ozamba ebizibu byo byembalira kati ajja tizuula kati embeera eyo omukyalo oyo kye baakoze ekibi bwe bandimaze omumusalira emyaka 35 nsaba kkooti abantu abakola ebikolobero ebyo ebinene ennyo abatulugunya abaana abakuba emisumaali mitu bwe baba bamaze omusalira emyaka gituge 4 oba 5 batukolereyo nti abalina kye mwagala okukola omuntu ono mujje si mmotta nga mwagala mukola ki bamuteeke mu kkubo nga bw'olaba City Square oba ekkololo bagambe tuyite bamama fiina n'abantu abalina ebizibu ebingi ennyo babambululeko ebizibu byabwe babikasitinga eri omuntu oyo bamukoleko emikolo kugamba bakugamba nti obafuna ekipapula owandikeko ebizibu byo obikuba omuntu oyo agende nabyo naye mu lujjudde ensi ng'ekola ki ng'eraba ekino ekijja kuswaza nnyo abantu kibamalemu ensa babonerere kati waliwo ebintu nga bw'otuuka obikola mu bulamu ogamba bwe banankwata oba otya naye abantu babasalira kati nga bola bamusalidde emyaka 35 teri amanyi gyali naye bwe tulaba nti wano bwe bamale bakuba amagye amavundu ago bagakuba omuntu ogu nga oli mu layini otambula oyambadde nika yokka bajja ati ngezaho okulaga obulumi abantu bwe bayitamu walaba engeri omwana gye yamuliisaamu kibi naye kiri kiba kimala ati nkugambye abantu okufuna ensa mu mitima beetaaga okufuna ebyokulabirako nti bannange bwe bakukwata ne gukukka mu vvi nga wakoze ekintu kino kijja kuba nga bw'olaba obutujju nti pressure eteekebwa ku butujju mu Uganda oli ne bwakkubira ssimu n'agamba omanyi bannoonya oyinza okwetwala ku poliisi bana omusajja nkubidde essimu temugamba kuba okimanyi ne bamala bakunona okimanyi b'owuliddeko abavuddeyo ku nsonga z'obutujju tebayina njala kugaba balutendanga lutabaalo olaba abavuma obuvumi kati be bataba namanyi kale abo beŋŋendako kakati nkulaga ekifaananyi ekyo nga bw'okiwulira kati ne bano abakazi n'abasajja nalabye omusajja eyo mu north oba ng'akutta omwana oba wamulabye nti omwana oba mukatuliki oba muprotestant oba mulokole omwana yagenze mu muzikiti yamukubidde genda muzikiti nga yenna omusaayi gubuuga guti amukutte amunyigidde wansi amunyiga amukube ng'omwana abuuga buboozi naye kiri ebusogo okimanyi abuluuja jjovu naye nga taata amuvunaana ki ogenda otya muzikiti kati nga kituufu taata ayinza okuba alina eddiini gyakkiririzaamu kituufu naye ng'eno enkuba nga naye bw'omubuuza kyo kino ky'omukuba eddiini kyo kyegamba nti nedda ekyo oli mu kukola kuganga omubuuza kyokola kiyamba ki eddiini yo era omwana eddiini yekikkiriza kyeŋŋamba omwana omukuba agenda kwagala nnyo eddiini oba agenda omukyaya ddiini kati ng'engeri gye bamukuttemu oyo omusajja yeetaaga kukwata naye ne bamukuba amagye amavundu ne bamuddako n'ebizibu by'eddiini byonna kati oyetaaga kibonerezo kinga abajulizi bali abajulizi ba Mwanga anti ayagala nnyo bano be bayokyanga kati engeri gy'ayagala ennyo eddiini yera kuokya tumusabire tufune omujulizi apiyo omulala apiyo nga weeyo olunaku lwe lukuzibwa apiyo yafiirira eddiini yatta omwana kati ng'omulala omwana ennyindo zonna ziyulisa emisaayi naye omukulu yakyakola n'abantu abo baba balamu nalabye abantu bangi bacomplaining about that clip nga bagamba nti abamu abasawo babagamba okweyambulirira ku baana n'akola ebintu kati ng'oyo omukazi eyapamira omwana abakazi abamu balogo nnyo nti anfuuwa emmindi n'anaaba eddagala ne bamusala eddagala n'atambula eddagala kati agenda okumaliriza ng'atamidde eddagala
ng'awunze takyali muntu ali awo afuna ettima eritasoboka akulaba oyambadde akakuubo kano kati lwaki akuba obutolobojjo mboki social media yajja nnyo bannange singa teriwo tetwandirabe ebintu bino abantu bawakana social media erina ebirungi byayo n'ebibi byayo kati ebirungi bye bino newankwadde kuliko abangi abagufuula nti ate yakuwemulirako okuvuma abantu kola gufuuse nno mulimu ate ayogerako ne bakutwala basita nabo se mukuwemulera obawulira nga beerwanako wano nga tukola Nurudini kati banurudini betadde ku Haji bahaji kati ng'ekibaluma bawulira abantu audience etuwadde nnyo audience abaana bagambye Mama Fina ayagala kuddiza Haji ekyo kituufu tugenda Mama Fina agenda kutwala Haji amutwala Mama Fina agamba nti omusajja ate ono Mama Fina gwenda bagwateekayo enkoona ye talina buzibu kitugamba ayagala wasabasatu omusajja omulungi bw'atyo ow'empisa omukkakkamu munnaddiini atayomba yeetaaga omukyala oba tumutwala nga gwe mukazi ate no kiyombya abantu omuntu yeeyagaliza kirungi kati ye nabo balina be beeyagaliza ojja sanga waliwo yeeyagaliza awemula waliwo yeeyagaliza alwana waliwo yeeyagaliza omuyimbi oganzi banaye bebekulu ne mmulabako kamiro ne mmulabako ze ne bampa ku Bobi Wine nga bikunyumira kati ye lwaki Mama Fina bw'alaba omusajja ow'empisa omukkakkamu gwe bawaayiriza n'asigala ng'ebyaddala era talwana oba gwe basiba kuwaayiriza nyinza okukijjawo nti banaamuzuula naye era omusango guno nze nkugamba ffe nga Banurudini n'abalala gutuyambyeko nti guyambye okwoleka obuzina bw'abakazi era obalaba abakazi abasinga okulwanira ekintu kino beba abakazi ababba ebintu by'abantu beba abakazi abaano bedda beba abakazi boolabanga either yali single mother nga ensonga zaabwe teziri ku buntu kati gwoyombera otyo oli agambye nti wabeerewo obwenkanya Haji anoonyerezebweko Haji waba yakwata bamuteeke bamunoonyereze bamuteekeyo bamute gwe n'ogamba kati n'omubuuza ekituufu oyagala n'omuntu oba abakulinako busungu nedda nakizuula okutegeera kutono bino ebintu anti birimu okulowooza tebiringa music kakati waliwo oli akugambye nti kizuuliddwa abasajja gye bali abakwatibwa abalangibwa obwemage naye abasindika mu makomera mu bukyamu kati ffe tukugamba bwe kibanga ekyo weekiri babanoonyerezeeko bw'aba yakwata agire bw'aba teyakwata baleete yakola ki ne tukuwa ne examples ennyingi tenyina omuvubuka wenda ali Mufti Kinobe ali US nakugamba yagamba nti bamukwata mbu yakwata alina omuwala gwe yafunisa olubuto naŋŋamba ng'omuwala simufunisangako olubuto like nga seebakangako naye naye ne banvuna n'omufunisa olubuto omulala nakugambye Kadaama ali Dubai yakagenda naye yaleka asibisiza omuvubuka emyaka 3 we yamala omusibe anadduka omwana n'amuwa taatawo omutuufu omuvubuka akyali mu Komera kati Kadaama ali yayinaye ye yagenda ate omwana n'amuwa taatawo omutuufu kati ffe bwe tugala ne tugamba nti kale keesi eno ebeerawo nti ono omwana yafunye olubuto naye n'agamba Nurudini ono mwagala nnyo ze kanteekeyo mmoze alugwemu kuba mmoze tamuyinaako laavu agamba kankiteeke ku mmoze Nurudini nze kamugaanire ffe tukugamba wafunye olubuto naye wandibaayo omulala ke bakunoonyerezeeko tukebere tuwe ku ssimu yo tulage communication nani ne mmoze tugere mu MTN Airtel ne other communications nti eyo tuzudde batuwe data tugende tukebere oba ani akumanyi naye yakukwata bukwasi ndinda twali twekwana mwalagawa mu nsiko mu rogi luddawa kati waliwo ebijja binoonyerezebwa gwe ekibiina kyo kya Equity for Men mwetaaga bwenkanya eri abasajja kati oli n'akugamba laba abo abasajja abatategeera bonna abamu badde bamanyi mulwanyisa bakyala era muli ku mulimu gwa kulwanyisa tugenda kunnyonnyola abantu bajja kitegeera abategeera empola abasinga baategeera naye waliyo ate bba abaagaana okukola ki okutegeera nga si musango gwabe ate naawe ekintu wakiteekamu nnyo gundi siyaasa aliwo ate siyaasa ye twali ku kkooti ekibuuzo kyewabuuza okijjukira mbuha naye muganda wa muwono kinali mbuuza si siyaasa nakibuuzaamu baakitwala bulala yakisala yakisalira wamu nti waliwo ababuuza yanoonya waayagala wakube nze sibiinaako buzibu nze kasitamba ku kituufu oli yabuuza abantu baabuuza era ne fulufiga wamulabye ejjo tewamulabye ng'ayogera nti naye kisa kyetulwanyirira oba kitegeera
oba bakiroga ne tumubuuza nti lwaki n'agamba nti muyinza okumaliza okukola bino bye mukoze ne kikulaga nti ate mukazi wakyo mutuufu nnyo kati oli kwe kubuuza oba zolo oba ategeera ne ŋŋamba nze kambuuze wabuuza maama we abannyina be baali bannyina ba Haji ne mbabuuza nti naye muganda mmwe azanga oba alikiriya ebibuuzo mu bulamu babibuuza bandugaye ndi munnaye yafunako yakubwa yabwe mu buto oba kale yafuna akabenje oba nedda musajja mukankamu he's just a gentleman era bakiddamu kati bannange bano kiri okay tugende maaso. Okay, anaku lwaleero nno tubadde ku nsonga za Equity for Men awo tutandikidde nesooka bongere ennamba abaagala mu nsonga ezo ku 0701 55 8563 nkubira ku simu mpereza WhatsApp abali ebweru nyina n'abali n'ebweru nyina abali eyuke baŋŋamba nolino jjojjo tuyambe ati tuyogere nabo nti abakazi basuza abasajja ku mbalaza mu mmotoka nga yamugoba mu makaage nga ye yamwetwalira ukitegedde so bali mu mbeera eyo bo ne bagano era abasinga okumpagira bali bweru nti genda oyamba abantu ayagera n'abakazi nno bebasinga okugira nyina wano omukyala bamita Apple anti baganda baabwe babatawaanya so mpereza message WhatsApp n'obuyambi tubwetaaga abatujja emirimu tujja gyetaaga okutambuza emirimu gino mpereza message oba WhatsApp ku namba eyo eri 0701 55 8563 tompereza sene nga tonkubidde mpereza WhatsApp ebeerako 24 hours basindikiddewo bano message endala waliwo abampereza waliwo baka kubamba okuzanyiremu naye obudde tebuliiwo kale so onako olwaleero nno katugende ku nsonga ya Madubara omanyi okuvuma kufuusa okuvuma abaana bakola statement ebagamba nti atayina mmundu kakozesa omumwa kati wande navayo nenkola statement egamba nti ono avumye waanaakwata ku mmundu kati busi buli omu kati jjukira Madubara ayina video gye yakola yamuleetera ebizibu yalina gwayisaamu eggaali weyamuyisaamu eggaali wayitawo ennaku ntono ne bamukwata naye nga olunaku lubadde 22 hours was yesterday principal Bobi Wine avayo nakola post ng'ataddeko n'ebifaananyi bya Madubara ng'ayambadde akafaananyi akakofiira ka Nuupu anagamba nti nno I'm very concerned by the continued detention of our brother Juma Musuuza Madubara. He was violently abducted from Kisasi about 2 months back while he hawked shoes. Yali atembeya ngatto zino zaatekambula gazitunda ddi? Okay. His daily hustle. He was thereafter detained incommunicado at the CMI. Incommunicable. At the CMI. Now DSI facility in Mbuya, from where he was tortured for 2 weeks. Bakamusibira weeks 2. During the torture, Madubara was interrogated about the videos he posts on his social media accounts, which his abductors considered anti-regime. He says they ordered him to work for them and promote the regime instead. After the 2 weeks, they took him to the court, which remanded him to Chigo prison on charges of cyber harassment arising from his anti-regime posts. Our human rights team and party officials have since visited him to help him out of the unfortunate situation. We condemn this blatant impunity and abuse of state institution by criminal regime. We must never allow the regime to normalize this abuse. We shall overcome. Nateka ekifaananyi nga ali ne Madubara n'ekirala nga Madubara ayambadde. Yagamba yatuma Madubara. Kyayagala okugamba ensi. Yagamba Madubara. Ali concerned naye ayayinamu obukyamu bwalaba mu Madubara Bobi Wine oba agamba kyekyo. Bosome post yegamba nti ki? Nanti bagamba bw'okwata omuntu akoze ekintu ekyo ina mutulugunya bw'otyo kuba baŋŋambye mbu amannya 2 talina. Amannya 2 talina. N'owakyawo tebatulugunya nnyo abantu bwe batyo. Ago mazima. Baŋŋamba baliisa abantu empologoma, zimaba baliisa biki. Mbu
era nkataddeko singa bakomawo twali wano nebijirwa nanyumya emboozi ezo ngamba empologoma ekulumamu emeka mbwe abamu bafiirayo kati Madubara tebasobola kumutta Madubara amanyikiddwa Madubara waafa bamubuuza abantu babuuza Madubara aliwo kati waliwo bye bakwata nga tetubamanyi bafiira eyo kati Madubara wuyo batandise mujja kati neero baleka bayina lye bajjeemu ng'obadde omanya abiri kati amazima gali bwe gati kankunyumizeyo scenarios 3 ono mulenzi yavuma kabaka bamuyitaani pressure omanyi nti pressure yavuma President Museveni yes n'abaaliwo awo wansi wonna n'abayisaamu eggaali n'avuma kabaka n'avuma President Museveni n'avuma kabaka naye nga bw'ogenda mu comment section bakugamba ono bamukwata ddi beebuze bamukwata lwaki tebamukwata nga buli omu agamba ine gavumenti erimba nereko omuntu ono n'ayinaayina n'ensi n'avuma abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe bati okitegedde yes bakwagala wali nti waliwo omuntu ebintu byakola seeka tuli mu dakika mmeka moze waliwo ebintu byokola mu nsi njagala kumanjagala kasukira ddala kanyuka waliwo omuntu lwabuuza naye kino lwaki omuntu ono akikola ne bamuleka n'akola lwaki tebamukwata waliwo omukazi eyapamidde omwana ng'abantu bagamba lwaki tebakikwata era bakikutte okitegedde ninakyo kijja kuga kyagala ddembe lyakyo eryakera okupamira omwana eyabadde bamusonyiwe waliwo ayina endowooza naye njagala kukulaga napostinze anna gondeete nembadde egamba nti abantu batuuka nti nayagala ddembe naye namupostinze nga bamusalidde emyaka 35 ng'abantu bagamba lwaki tebagusse basooke naye bamuliisa ebintu ebyo kuga waliwo ekyokola ne kireetera abantu obusungu omutegedde oyo kano akavubuka akali South Africa bakayitaani uptop boss ona owembwa Afu London bafulufuga mayi bagamba lwaki tebamukwata banamujjeeri ani nkugereza walabye ka video keyakoze Afu London yajja kulema abantu yagambye mbu oba fulufuga yagambye akwatiddwa waliwo yagambye mbu akwatiddwa eyamugambye akwatiddwa n'amwokya nga 8 awo n'ayokya ku edisendi jejenkirize bamukubye ku lubuto mbuki tebayagala nkyukakyuka Afu London nga yeekola bintu andi kati kyegamba nti osobola okwagala enkyukakyuka n'okuyomba byonna ebisoboka newaliwo obanga ate okukyokola olengeza bali kati oli ng'akubuuza nabo bakozese ku maanyi gaabwe gwe kyoyagala bakakaseemu nga gwe bw'obakakasa nawe bafuna omukisa bakufune bakukakase kaati ekizambizo zikulaga nti maakyazi ffenna twagala enkyukakyuka naye waliwo by'otayagala bakukole naawe tewandyagadde babikole toyagala bikola mulala so oba okozesa amaanyi go manya nti singa n'oli agakozesa abaganda bakugamba nti bw'oba ogoba musajja munno olekamu agakuzza kasajja katono kanyomera mitala wa mugga kakati mucyo musira kakati mucyo oyo mulagirire wetuli mucyo nti omukulu yani oyo Madubara atukakasa nti yali atunda ngatto ng'aziteeka wano era n'ekintu ekirala kiyakolanga ekyamuwa ettutumu nakikugamba mu covid omanyi covid yaleeta baserebu bangi twalinga wakanga buli kimu tukiraba kati oba Madubara kiki yayogeranga ekyanyumiranga abantu sina byanyumira ngamba ekyamunitira okumanyikibwa kati bw'abikola banna omunyarwanda mumugamba kakkani katuulira kakati
Madubara bw'amala okuba n'amasannyalaze ago bw'ayite bantu bamubuuzabuuzaako nga biggwa tuyingira 222 223 awo akyaliwo oliwo 23 agenda okuggwako nga Madubara oba alina engatto oba talina oba anyumya biki abantu baamuta nga bw'olaba bwe baatabana abantu ono omusajja asoma ebirango Tome mukadde yasoma ebirango oyo mukambwe nnyo bamuyita Jemba nti baamuta yaliwo n'agenda alinga luyimba lwagenda ne lukola ki ne luggwako nga bw'olaba bano Kabaka Mwanga ebyo byonna byajja gamuwunya okitegeera nga bw'olaba ono omukadde wa nze Muzaffaru munzije mu bintu byammwe kati ne Madubara yajja bw'ato naye ate yayagala asigalewo n'anoonya ebimusigaza asigala ng'agenda ku events ez'abasita omujjukira bwe twali ku Ewaruna nayagala okulaga mbo wali ayagala kulya mmere ya bwereere Bosima yali amusi bo bamugamba sasula wali kakati ate nga talina ali ewaka yigulire emmere afumbe alina ezigula kati gye yaggwera baatugamba ng'atandise kutembeya abawala abamu abafunira abasajja naye ng'afuna y'etaano 10 yali ddiira mbu kakati Madubara atambulira awaagwa flat before that ayina mulimu gwakola ngatto naye nazo nga takyazi bangamba yava Dubai yamanyi yonna ebyafaayo bye tetujja bigendamu ne Madubara wawajjira waliwo bawumalu Kiseka bwe nkugambye bolabe ono gundi gogambye Dog Nation bomanyi aboogera ku Museveni ne bafuna ettutumu bawa mufumbiro n'abalala bangi kakati gundi atuuka agamba naye nkoze ntya okufuna comeback nange mbe nga nkyali sita n'amanya nti nno mu opposition yekola bweti opposition yekuzza kubanga abantu baba n'ebibanyigiriza abantu baba n'ebibi kati bw'oba oli ku ludda oluwakanya gavumenti chances ziba high nti abantu bakuwuliriza oba oyogera ku bizibu nabyo bibakola ki before that Madubara yali mu government yali side ye tabangayo nga yali atembetanya abantu ba government bani waliwo okutembeka byamanjo kyeyo waliwo gabanange nkugerezaani nga bonogamba nze ku bebe kulu sivaawo kati ng'oyagala bebe kulu bwakusanga akokyeye 10 nga bakubuuza kiki wali okoledde gavumenti eyo wali oyina kyonnyonnyodde nga tekiriiwo kati oluusi n'owaana abantu nabo ne banoonya valiyo gy'obagattako ne bakoleka kogwe naye kati nnyiize kati kanvume baki bavume ogw'omusango bonsaba sente sizikuwa n'onkuba nkuwaabira aja abaana bavuma anga kiki yakola omwana akuvuma ragadoga barese nga abadde mundu abadde ankuba gundi namba magazine namba ba rapid bakita oba kibayita rapid assault kakati omuntu oyo naga kati wano bw'obavuma ate ofuna abawagizi kati yabafuna atandika yali talinaweza nnaku ate yakola kirayimakisi yali alina okujja nga atandika mpola mpola vumirira ebinnya vumirira obuli bw'enguzi vumirira emisolo mpola mpola abantu olede oba nabo obalaga nti bannange nze nkyogera wano nti gavumenti eno teyagala bantu kuba na ssente olaba ensonga z'emmwanyi bagala baavu obabuuza lwaki temwogera ku kotoni tebamwogerako lwaki temwogera ku kokowa tebamwogerako tobako yabagwako bali ku mwanya eri mu Buganda bali ku mwanya gye balaba etambula bo bagamba biri lwaki temubifaako nabitufunemu ssente kuba muzaagala nedda akatale kabyo gyekali ne kasenga ak'emmwanyi no bwe babiteekamu amaanyi era tufuna ssente mu byo kati bo tebaagala kintu bo bakitandike kitambule balaba kitambudde nga bakiripira naye lwaki mukikola muti muyinza okuba batuufu eboogera naye kyetugamba abantu amu bayambye mutya you get my point kaakati n'emisolo bw'otunuulira nti abantu babateekako emisolo mingi ekyo teweetaaga kuvuma Museveni gwe nnyonnyola nti emisolo mugiteekako mingi Haji bagenda kunnyonnyola paka ddi President Museveni kikyatamanyi kati bwe yavuma anti yagamba ki bwe abantu bakoowa n'otuuka ne weeko n'ogaba nange ekimala kimala kati toli mu Uganda mwendi wakoowa tewakoowa nze
ebyo byo kimala wakowa tewagamba nakoowadda bawe mamiri asinza abo anti ndi mukugamba nze ndaba nze ndaba nze nganze kuntegeera yange nze ndowooza sivumangako nakumuntu anti kyendi mukugamba kitegeeza kindabikira bubi mbw ate ntunkutuddeko nkuvume okuyomba nyomba mwawo naye nkuvuma waliwo n'okuyomba okuli civil nze njagala kugamba kyogamba abantu ba Bobi Wine balaba nga abantu bavuma Bobi Wine bagamba kyekyo libaddembe lyabwe gwe tolaba abantu baleeta waliwo ekifaananyi ky'embuzi nga oba omutwe bagusaze ng'erireeti bamanyi kye bagamba Kyagulanyi Center ebyo byagala ebyo mbira neŋŋamba byaki okitegeera nti lwaki oba okikola kati goŋŋamba nti nedda katubavume oli naakubuuza ono aleeta ekifaananyi ky'embuzi ng'esinisa amannyo bweti munagamba nti no eyo simayiro ya mukulu mubweto bwe babikola n'obagamba lwaki muba mukikola kati gwe noga baleka bave n'omubuuza kati ebyo bino ebifaananyi gwe byoyagala bitambule nti nedda bw'oba ogamba nti nedda then tugende ku nsonga ki gwaga nti Bobi Wine takoze tuwe byatakoze ogamba nti Museveni takoze tuwe byatakoze waliwo peaceful demonstrations tugambe nti kale ffenna tetujja kuva waka twegayirire bannayuganda campaign ebeerewo ya myezi egi 5 nga teri okuva mugwokubiri nga bweziti tugenda kumala omwezi mulala nga tetukola tetuwa misolo tetukola ki tuteeke gavumenti ku mbeera tuteese nayo tetugenda kuddamu kuwa musolo nagumu ngeza bugeza mu butaguwa si mu bubintu twagala wabula kye twagala gavumenti tugiyite ku mmeeza tugigambe nti bassebo naffe tunyigirizibwa nga namwe bwe mwetaaga ssente zino zetukola ki zetubawa gavumenti etuula ssebo etuula n'ebonerera kati kubanga tuze ku posti eno Bobi Wine abadde ategeeza feva kugamba Bobi Wine ategeeza nti Madubara talina musango alwanirira nkyukakyuka kati bwe kyemugamba nti Bobi Wine akkiriza okuvuma kati ye Bobi Wine agamba omusajja bamuwe eddembe lyajja akole ki avume oba kuba kuva ebamukwata tavanga yokola posti oba ye Kasa yawulidde mbu yavuddemu empengere ndi Bobi Wine ayinza okuba atunula wano ani ali awo nga ne Madubara bwe yanoonya kati ono ayinza okubaako otusannyalazi n'akwata akabina k'empologoma n'ateekayo kati n'akiraba kakati Madubara amasannyalaze gamala omuweetako kati mu kyokutandika okunyonyola zino ensonga zembadde nkuwa koya muvume bantu be nze nali mpitawo ku live ye n'agamba omaye kati gavumenti sente eziwa abantu baziwe balala baziwa babebekulu bahamisi Kiggundu naye hamu yali amuwaddeyo ku sente eyamuwa kati mu kumuwa ayagala asigale ng'amuwa ng'amukoledde ki okitegedde so yamuwanga bw'ogamba nti muvubuka gwe weetaaga ntandikwa n'agimuwa kankwe miliyoni mmeka 5 oba 10 ye bwe yagenda yakubya bifaananyi ng'atandika kulya bulungi bw'ali enkoko ng'alya bulungi nga sente zikola ki ziggwawo ng'ama mafiina amulaba awulira byakola nagamba bambi omuvubuka ono ayagala okukola ng'amuyita nga bawa Madubara sente teri ku live anti n'amuwa sente kati ye ayagala bamuwe buli lunaku so nga yandigambye nti kale ekyokugabira kibi kansabe gavumenti etuteerewo embeera nga tetuli bakugabira bugabizi ateeke ensonga ze ziki ezandibaddewo mukendeeza emisolo nti nze Madubara atunda engatto gyensuubula emitwalo 3 okugitunda 10 oba 8 abantu batono benfuna kendeeza emisolo ngisuubule 8 nsobole ogitunda 2 mu bagagga bange malirize nga ntunze engatto 10 nfo kyotunda engatto 3 eyo kampeyini yandibadde nnungi kati gwe bw'ogamba kati wajjawo gavana lwaki gwe gavana eyo point ntuufu lwaki tetulina gavana kiriya kati bino ebijjirako
bubwasisi bino ebigambo byogattako andi bwe bubwasisi bye bijjawo ensonga egamba nti hey ogambye nti nno nze Museveni sikutya olinganga kino na kino na kino nkikugamba ekigambo kye bayita Museveni the person of the president nti ne muteeka bakugamba tavunaanibwa ne bwakola omusango takola ki tavunaanibwa ngeza okulaga magnitude y'ekigambo kye bayita president ekigambo kiba kati gwe olumu olw'okuba ensi ezannye nnyo n'excitement ne social media egenda neekwerabiza nti waliwo ekigambo kye bayita president nga si Museveni yakirimu naye yenna oyo akikola ki akirimu abatasaaga alagira ne kiba kyatasobola noza nkuba kutonnya namusana bwagamba mbu Nurudinda attibwe naye ate nakyaki bw'ogenda e Saudi ne Dubai bagita enkuba bagikola musiraamu tatufaako tatufaako musiraamu ayina emmere gy'agenda agenda alina wagenda okusaaza alina tifini omu bikimala mulaba alina tifini ebyokulya anaabimalawo baana balina apatayi anaabimalawo asujja musiraamu anadda emmere ejja musiraamu ajja kubirya ate anaatera okuwasa emmere twamufunidde wano alinamu n'akaveera ako si kaveera agenda kuteeka tagenda ku mukolo n'atatika gwafuuka muze tusabadde naye nze kyenda musiraamu anadda abantu go batiisa ekigambo pulezidenti ekigambo pulezidenti wanaasobya ne tutamugamba omuntu omugambako nkuga byonna byenkuga byakumugambako semujunganda tasiba nga amugambako naye muŋŋambako ki byamugamba n'amugamba musajjamu munyaguludde ggwanga lino basajjamu n'agenda n'anoonyereza ssente zakozesa olunaku n'azituwa n'akugamba nti President Museveni bw'okuŋŋaanya ssente ezigenda mu kittavvo bwe kiti bye bazijjayo n'aleeta stats mubba kino na kino mubba kino na kino naye basajja byonna nga byowulira fact si personal grievance nti nze nyina obuzibu bwange ne Nurudini kati ng'obuzibu bw'olina gwe olina ttima oyagala kukakasa abantu nti oli wa kitalo na mpisa mbi kakati bw'oga president alinganga kino alinga kino tolaba eri yamuvuma bamusaba emyaka emeka olugaye yamuvuma yamuyisaamu ku TikTok nabamuvuma emyaka emeka naye ne TikTok no efuuse ekizibu nedda mpola mpola kyeki kyegayi the person of the president omaye pressure yavumene emyezi gye nga mukaaga nga bo bali eno abantu batuuka n'okugamba ano omwana tebamusobola naye n'atuuka okkiwulira naye yennyini n'atuuka okkiwulira nti ebyaddala akisobola pressure baamuta mugamba akolera ye talina nnyo obudde bwa bintu ebyo abaamuta mugamba agikole takola bamukola ki pressure anti nkugaye yawulira ku buyinza kyekitegeeza naye kibayita power and authority siwagaba tulugunya abantu siga nti government erina okutulugunya abantu naye nkugamba waliwo olwokola ebintu nga gwe weeyitidde embeera nga weeyitidde embeera obagambe kyekiri kyogambye gwe Megatron tonyigirizibwa lwaki tovumamu era nenkugamba n'omukisa guguno baweemu tonyigirizibwa nze siri muvumi gwe tonyigirizibwa tokkiriza nti emisolo mingi nnyo abantu amaduuka abagavuddemu go mingi kati mamirira sijja kumamirira naye muzi wandi bawaddemu ale baagazaki bebamanya teze bayinako obuzibu yemanyi obayinako yemanyi tobayinako obuzimuzi bawe siyinza nze siyenkola yange ndi mukugamba nti kyogamba ekyo naye abaana abo olumu babaako naye omayiga twafuna ekizibu bibiri views ne kabampaane bw'ovuma ofuna views andi kuba tiimu ngaya abantu bali ku TikTok bawemuzi okufa oli akola video oyita wa mugole ekigambo kinene bwe kiti onyina ne video gye nalabye oli ng'atuuse gwe nze nja kuvuma olaba mukanyulira kugamba n'omubuuza n'amutandikirawo eddakiika zeezi bali bakuvumyeko tebakuvumanga physically ngamba ku mikutu giri of course bannayuganda kasita owefuula mbu otegeera wano olunaku lumu oba olina okuvumwa keekali kanali manyi otegeera okitegedde keeko Bobi Wine bamuvumangako bamuvuma nakati anti kyenkugamba nti kati bo bakugamba buli ajja bamuvuma bajja ng'eweddemu ensa buli muntu bakugamba bo basobola okumuvuma era bamaliza ffe tukuwa nalinza nze nkoyogayo South Africa nyoyo omulala avuma abayo kiseka tugenda kukuvuma gwe nga balina gwe bagenda ovuma
linda okaba kabinja si kati wacho omuntu agamba lwaki agamba twakukoowa bali mu lutalo lwa lilipazo lilipazo muyaye ayina be yagamba njagala nnyo mujje tulwanire wano anti kigamba tuvumire wano tugenda ng'obalaba bo bali awo n'obukugu bwabwe babwesiga nnyo baga ffe tuvuma abantu emmotoka ne ziyimirira ng'oleeta abo ng'omulimu gwabwe guli ogwo kuvuma abantu kukakkanya abantu kutyobola abantu kuwaayiriza abantu oli atuula n'akuwaayiriza naganyine yajja naŋŋamba Nurudini nafunye bwino wo genda mpola nina bwino wo olwo ng'ava ku kyokugamba ogendeyo speed control Hajati bye ŋŋamba Hajati anti bagenda leeta bwino naye tudde ku ggwe anti naŋŋamba nti nina bwino wo bamumpadde okuva ku ziradio ze wasookerako okukolako zonna bwino ne mmugaa kati omaye ekiriwo tonsaasira leeta nina miliyoni meka 5 bw'oleetayo redi yeegi nga nagikolako nedda ne mmugaa tofaayo toyagala sente nti ne mmugaa ekirungi oli yakuwadde naye mugamba akuweeyo abantu babiri nti baakolako ne Nurudini ku rediyo bweki bwe kiggwa kale bwe kiba kigaanye bakugambe yali akola programu eno nga era abantu bakeera ne balinda Nurudini ajja ne mugamba my life nasooka kukolerako bukedde gendo ne gwefuna gw'obuuza nti yakolako nange ku rediyo bweti naye nga yazze ne bwino nkusi ne mugamba tonzise naye sente olinayo omukisa ogufuna sente ku bwino gw'olina leetayo buleesi rediyo gye nakolako ne bw'otambulira bye nakoze weerira amaja n'asekawo ne mmota kati babaawo nga bo bagambye kyetugenda okukola oyo nze tebalina kye bankola so kati Bobi Wine yakoze ensobi okukola teyakoze ensobi Bobi Wine yandibuuliridde talina kweyiwayo kyenda naye yandibuuliridde nti bannange tetwonoona struggle kijja tulabisa nti tetuli mu struggle tuli mu kuvuma buki bantu Madubara anyigirizibwa nga bannayuganda abaki abalala olwona abanyigirizibwa okusinga Madubara kati tukitwale nti anyigirizibwa era ensonga naye azirabye bw'atyo kati naye obutajja ku mulamwa nti Madubara bino ebigambo bimu tetubikozesa omuntu ava ku bino biwayogera ebirungi ate nadda kuki kino kyovumye n'otuga message ennungi kuba yagamba lwaki enguudo mbi lwaki tetuyina ki gavana kati buli omu abuuza buli omu atunira kyamusibya kyamusibya yavumaani president kati ye Bobi Wine ekyo tayagala kukiraba kati baba tayagala kukiraba oba ofiiriza gundi struggle kati alabika yakiraba naye kino kye bamukozeeko ekyokumutulugunya kye bamukozeeko takulabye abeera awo badde nkugamba ye musiraamu alaze agenze tagenda koma afuna eri akatebe kaakati bw'amala okubeera bw'atyo Madubara mwami Robinson kale kanzijaawo bw'amala okubeera bw'atyo Madubara ensi n'emuvaamu ennaku z'omubbize ana ne gaggwayo oyo anaaze tezinnaba yakola nsobi ye kugambye yabuuka mangu n'ashootinga Madubara buterevu kuki ku president nga naye bwe bakubuuza nti wakola kyaki oddamu ki ndize nawulira obusungu kati nawulidde bamuggyemu Amannyo kati abatulugunya abo bakubalimu kulimu simanyi kyebakola si kituufu tebandimuggyemu mannyo andi Bobi Wine kyabadde ayogerako kino akyogera sigamba ndi mukyamu okukyogera era mugaye yandikyogeddeko but mu mbeera etereeza struggle gwe bw'ogamba nti oli wasanze omuntu n'akuba omuntu ekikone n'amugyamu eriso olw'okuba ali mu struggle n'omugamba ne bamukwata n'ogamba tulina omuntu waffe yakubye omuntu n'amugyamu eriso olwa struggle lwaki muba mubakwata kakyega nti singa time comes ne bavuma Bobi Wine nga bw'okiraba singa time comes ne bavuma president wabala bavuma kabaka nti baatuuka ku level etuuka nti walabye ekiri ennamboola Abitex byamuletedde ebizibu naye bavumya Abitex naye nga kyabadde akabawa kalabi saalabye naye mbadde nkuwa ekyabadde ennamboola nti
olwokuba kati Bobi Wine wavaayo gwe tuolere oli bw'ayogera kino ng'akulaga ali ku ludda lwo ogamba kiriya so nga twandibadde tugamba nti naye oba waliwo ekisobye tutereeze waliwo ekitatambula bwe tukole ki kyetuba twogerako struggle esigalewo naye gwe bw'oŋŋamba nti nno naawemula waliwo agenda okuwemulwa muntu ali mu struggle ng'ate oli gw'abadde takikkiririza lwaki Prince Musi bakanya abantu abawemula yavayo n'abagamba muwemule nkugambye gundi yawemula avuddeyo amuwolereza wemukwatidde awo bamukwatira wumala Kisekko ogamba sigwamutuma bw'ogende South Africa ng'omuwa serefi ne birthday ng'omupostinga kati mugamba yabatuma tabatuma naye nti bakola abiwagira kati tugamba nti nno nze abantu okwerwanako mu mbeera okuva mu mbeera embi gye tulimu sibalinaako obuzibu bwange ku bantu abo buli kusukkawo n'ovuma muzadde w'omuntu n'ovuma famire y'omuntu ate oli bw'amala n'ateeka famire y'omulala gwe gw'oyagala mu bintu byo n'oyomba so is that being fair? Not really. Not really. Kakati ogenda kukomawo kati okitegeere kigamba nti bwe tubeera mu mbeera egamba nti twagala struggle gwe gamba nti nno struggle gibeeremu nga okola ekitakujja ku mulamwa naye bw'okola ekintu nga ogenda kulabika kati olabanga half London eyo gyali South najja kukuba embo anti ngamba era bagyali South half London mutuufu alwanira eyo talwanira wano naye bw'ogamba nti olwanira eri ate oli wano kati bo oyagala bakukolere ki mata otutta gonoga tutte otutta tondekeddeeko kagundi mwami tukume tuokumata kati toleseemu kamwanyi konna kale oba yatukoleko kati embeera eyo gye njogerako nti Madubara n'abantu abalala ebintu ebimu bikola wekka era bikutwala wekka naye oba obikola oteekamu kabampaane wa bonna Madubara baamuvuba yekka era Madubara ebigambo bye yayogera buli omu yagamba wakoze eki awedde yesize eki kino oyogera kyawedde Madubara owedde n'agenda oba kye yali ayagala kati oba kye yali ayagala simanyi waliwo ababikola n'aganduza bajja kumpita mbakoledde ebirungi tebandaba oli mu struggle yes ndi mu struggle etali ya muntu eyange nze njagala gavumenti etereeze ne bano abali mu struggle nabo mbali mu struggle nze ni mu struggle bbiri ey'okujjako gavumenti lina mu struggle egamba abatukulemberamu babeere mu ki mu struggle nakugamba nti nkuba ttooki mu bantu abali mu mbeera nti twalonda ababaka wano mu Kampala ne mu Buganda bwe mbabuuza batukoledde kino nagamba wali oyagala bakole ki beesimbirawo ki nga temanya kibajja kukola okitegedde nti oli akubuuza naye mutuyambye eki bano bamalende walabye kamera we yesimba ali mu parliament kuba bali bo twabajjayo kuba nabo nga tebakoze nga tugamba tebakoze kati namwe muveeyo tulaba temukoze tubagamba twalonda mmwe mutukoledde kinze ye struggle gye ndimu nze njagala service ng'oyagala muntu akolera nze sifaayo oba Museveni oba njagala service njagala nti emisolo nga gitegeerekeka okitegedde naye nze bw'oŋŋamba nti okukyusa office okukyusa office ebintu ebisigala nga bibiri kuba nze nkugambye road mayor suwa NRM bameya bonna abatwala ekibuga Kampala division sibe NRM tubuuza mutadde mutya gavumenti ku nninga okumalawo ebinnya nti tewali olinga gamba anti gavumenti kati awo temuddamu kwesiba mu bifo ebyo kuba temusobola tukola ki kutuyamba that is my point ndowooza ne tubasiibulira wano naye nga kansooke mbajjukize banaffe aba Victoria University bali awo ku Jinja Road mugende mubeere nga mutwalayo abaana basome nammwe abataasomesa okubeera nga mweyongerayo batandikira ku certificate myaka 2 gwe yamaliza senior 4 ate ne yamaliza senior 6 wetaaga principal passes 2 ogenda obeere nga osoma koosi zonna bazirina oyagala kuddayo okusoma
Dr. Muganga wali ku Victoria University osobola osoma ku weekend osobola osoma weekly days woyagala ewaka wali ku Victoria bukimu wekiriko sezo n'abaziina Victoria eresa amaanyi November intake ekyali Victoria abantu bandigiwadde nnyo omulamwa yatandika ng'ensagoma ekintu kino bw'okiteekamu kuba ekisooka esikiriza n'okwagazisa abantu okusoma waliwo abantu abaali waddemu essuubi nga balowooza tebasobola kusoma naye Victoria University eno nze ndowooza ne other universities zandigikoppeddeko twebaze nnyo Dr. Muganga encourage abantu bangi beetaaga okusoma kulwa nga bafulufiga baffe mama Fina yangambye agenda kuddayo asome mama Fina ajja ku Victoria anti kyenkugamba ajja mugamba ajja agenda kuddayo asome ndowooza musindika ku Victoria ajja asome akazungu mwekali anti Victoria yo tefaayo ekugamba jangu otandikire wano we wati okitegedde kati Victoria kyekola encouraging nti buli muntu yeetaaga okusoma gwe togamba nti mugezi yokka yalina okusoma kuba ffenna mu nsi tugenda giwangaaliramu kati naawe gwe byagaana genda ogezeyo ku Victoria bakutetenkanye ogenda okumaliriza nga obulamu bukoze eki buteredde bwetyo tubadde olunaku olwaleero muzere Megatron badde ne Nurdin Ntege kulamulira agesika mwekumire ku Nurdin Ntege wamu ne Megatron subscribe like and share enamba eri awo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh enamba eri awo bagisindikeko obubaka enamba mumpeereze message enamba munkubire ku nsonga z'abasajja abo abatulugunyizibwa gwamanyi nti atulugunyizibwa waliwo n'abasajja abali waka nga bagagga nga mukazi we yamufukire bagala batundira bintu munkubire omusajja Jaali omugagga munkubire tulabe tukwate ensonga zino zikole ki zitereere 0701 55 85 63 070 55 85 nkaaga musatu sinkane olunaku olulala mweraba abadde ku kamera mwami Kwezi Kwezi Robinson